Basajja betumanyi abasajja bebyafaayo ku basajja abakwata emundu ne bagaka bagende banunure ensi eno Uganda ne Africa okutwaliza awamu. Be basajja abasabalwanyi abasajja abalwanira Uganda okulaba ng'emirembe gye tuyina. Be basajja abo bennyini omukku abo basajja 27 bakwata emundu ne bagamba ndi kabalwanire eggwanga Uganda ne bakuba emundu ne bagoba abalyako okulaba nga tuyina emirembe. Uganda nsi ya mirembe kulwanga abasajja abo n'oyo musajja Elly Tumwine atuvudde ku maaso. Musajja mulwanyi omusajja atali ntama. Bwe kituuka ku kino nti abazungu batufuga baagala batukulembere baagala batufuge ye musajja takkiriza wadde bamuteekako ebisankisioni naye akulaze nti omusajja yagamba nti teyeetaaga kugenda mu Amerika kubanga talina kyesaagayo. Akulaze nti afiiridde mu Afirika bagenda muziika mu Afirika kati abo abazungu abatwepankirako kitegeeza tetulina kyetubakola ki kyetubaagalako. Naffe tugenda fiira mu nsi yaffe Afirika kuba tugyenyumirizaamu nga ffe Abafirika kati abazungu batwesonyiwa. Omusajja oyo abadde kyakulabirako nnyo. Ndaine byona Isaac ndi wano kati ku ssaawa yakakati kunyorwako omusajja waffe ate muzira nnyo abadde hero akuba oyogera kuba hero n'omuleka General Elly Tumwine. Tuli wano mu bulumu bw'amaanyi era Mukama Katonda amulamuze ekisa naye ekirungi alese asize ensigo ffenna ye role model waffe n'obuvumu n'okulwanirira eggwanga lyaffe humura mirembe. Abadde musajja wange nnyo lwasooka kusisinkana Elly Tumwine nze namusisinkana mu 2011 nali ngenda kukiikirira Uganda mu mpaka za Africa za kickboxing era nangamba tiketi yange yasooka omusajja oyo eyagimpa. Sirina bingi byakumwogerako naye abadde musajja mulungi nnyo era department zonna tunyoleddwa na muno nnyo eya kickboxing kanze jengwa. Amawulire nasoose neemanya nti bali mu bulimba nga bulijjo babadde bakikola until when confirminze naye gansanze nga nakaveeye waka naye kitalo nnyo ddala. Babeere bagumu Katonda yawa ate yatwala naye ffenna lyekkubo lyetulaga. Anyanze Muchunguzi Vincent era nga nkolera wamu n'ekitongole kya Innovate Company Mutatina era nga mukulu Tumwine amawulire gansanze wange waka bali n'akazuka bwe nti era nti eggwanga lyonna liri mu kiwongoberero ekya General waffe Elly Tumwine era nti Katonda amulamuze ekisa. Abadde musajja w'abantu era nga ye omuntu gubadde otuukirira mu bwangu in case ng'olina obwetaavu bw'ekintu kyonna kye weetaaze. Abadde musajja mwangu nnyo kuba abadde muntu w'abantu nnyo era Katonda mulamuze. Nali mulabyeko twali mulali zaffe za President waffe Museveni era ne mutuukirira yali muntu mwangu nnyo yatusanyukira nnyo. Ebigambo sirina na bingi kuba ne wendi wano mpulira sibitegeera naye Katonda waffe amulamuze ekisa. Ze MC Kabiranga number 1 MC wano mu Uganda. Munange kitalo nnyo ekya General waffe Elly Tumwine okutuvaako bw'atyo mu biseera nga bino. Munange kitalo nnyo ffe bana Uganda tuli mu kunyolwa okw'amaanyi ku lwa General waffe eŋŋwangule omusajja omulwanyi Ssabalwanyi okulanga atuvudde ku maaso. Munange Mukama Katonda musaba amulamuze ekisa. Kiki obadde omanyiko? Ye musajja omu ku basajja abanunula eggwanga lino okuva mu mikono egy'abo abasajja abakyamu. Abasajja betumanyi abasajja bebyafaayo ku basajja abakwata emundu ne bagaka bagende banunure ensi eno Uganda ne Africa okutwaliza awamu. Be basajja abasabalwanyi abasajja abalwanira Uganda okulaba ng'emirembe gye tuyina. Be basajja abo bennyini omukku abo basajja 27 bakwata emundu ne bagamba ndi kabalwanire eggwanga Uganda ne bakuba emundu ne bagoba abalyako okulaba nga tuyina emirembe. Uganda nsi ya mirembe kulwanga abasajja abo n'oyo musajja Elly Tumwine atuvudde ku amawulire gansanze wano nansana bali n'akazuukuka angenda ku mirimu gyange mu kibuga nengenda okukebera ku simu yange nganga okulanta mungambira ko amabala manager ampe ku ne bambi kibinyo eggwanga ligenda mu misinga ebbanga ddene nnyo kwebyo byazzenga akola musajja mulwanirizi wa ddembe musajja mulwanyi omusajja atali ntama
bwe kituuka ku kino nti abazungu batufugafuga baagala batukulembere baagala batufuge ye musajja atakkiriza wadde bamuteekako bisanctioni naye akulaze nti omusajja yagamba nti teyeetaaga kugenda mu Amerika kubanga talina kyesaagayo akulaze nti afiiridde mu Afirika bagenda muziika mu Afirika kati abo abazungu abatwepankirako kitegeeza tetulina kyetubakola ki kyetubaagalako naffe tugenda fiira mu nsi yaffe Afirika kuba tugyenyumirizaamu ngaffe Abafirika kati abazungu batwesonyiwa omusajja oyo abadde kyakulabirako nnyo bali bamugana okugenda ebweru n'abalaga nti talina kyayagalayo ebweru sanction ebyo bintu baba bamutaddeko amateeka togenda mu Amerika yabagamba sina kyenjagala mu Amerika sina kyenjagala mu bazungu bye twagala tubiina mu Afirika oba be babinona wano abazungu omusajja oyo yabadde kyakulabirako kyamaanyi nnyo 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 tufiiriddwako omusajja ow'amaanyi bambi sorry bambi Honorable General Elly Tumwine, which means we are lucky we have God. That's the meaning of my word. Congratulations and thank God for all those who have been given this wonderful opportunity to come to the end of this year, and for those who will see the beginning of next year. Praise God, praise God. This year has been one of the tough years of coronavirus. Just like each year has its own questions and challenges, but hold it there. The persistent and the constant question and challenge is, I want to think about it. What have you done for others? That is the challenge, and that is the constant question which we all have to do. So think through what you have done for others. Remember what you've done through this year for others. How many people have you added a smile to, and how many have you helped to move forward? How many have you motivated or inspired to live a better life? What sacrifices have you made to make the future better? You know my usual song, kino kyekiseera mwe tulina okulwana mu biseera eby'omumaaso tufune emirembe kino kyekiseera mwe tulwanira mu biseera eby'omumaaso tuwone magondo, which means that this is the time to sacrifice for the better future. I therefore thank God and all those who made a contribution, whether big or small. That great contribution made a difference. They say that if you cannot do great things, do small things in a great way. And for this message today, I bring you love. Love, which is the most important thing and the best thing in life. And I would like to share with you the other best things in life. You know, sometimes we don't look for the best. Just listen carefully. The best things in life. Number one is hugs. Hugs, this corona has really disrupted. We can't hug as much as we should or as we are supposed to do. But that's the number one. One of the best things is number one, hugs. The other one is smiles. Please smile. That's why your teeth are white and the rest of the body is another color. Laughter. Laugh so that you have a longer life. The more you laugh, the longer you live. Sleep. A peaceful, sound sleep is one of the greatest things in life. Number 5, family and friends. Friends. Number 4 is sleep. Number 5 is family and friends. Please, if you have no family, if you have no friends, you are missing one of the best things in life. Number 6, happy memories. Remember those, what the happy memories of this year. What are those happy memories? And number 7, which binds them all together, is love. So those are the most beautiful things in the world, the most important things that you need to have and think about during this season. Now, during this season, I request that you let love be the main principle of your life. Love more this season. And the 2 most important commandments in all faiths are 2: loving God and loving your neighbor as you love yourself. After loving God comes loving yourself. Say, I love me.
You say it to yourself that I love me. Because sometimes people don't seriously think about it. Because you cannot love others if you don't love yourself. Others cannot love you if you don't love yourself. So after loving God, love yourself in order to love your neighbors and love others. And check this out also. In all the situations, are you do it in your heart of hearts? Are you loving God? Are you loving yourself? Are you loving others? Next to love, among the most important words that I like you to remember are choices, the choices we make. We are what we know, we become what we see, what we hear, what we experience, but most importantly, what we do about it. The choices we make, and what I would like you to make in this season are that make the best choices. We are what choices we made in the past, we shall be what choices we make now and in the future. And that's what will determine what we will become. Choose everything well and everything be right, from what you think, what you watch, what you listen to, what you say, where you go, with who you go, and whatever you do is choose them wisely. The other important word that I would like to share with you during this season is sharing. And it comes from two other words that I like talking about, which are things as a word, and then values is the other. Things, everything is a thing. Anything is a thing. You are a thing, I'm a thing, this table is a thing, anything. Life or death is a thing. But the most important part is that everything, each thing has its own unique value. And we are all, each one is unique from one another. But that value, that uniqueness of that value, if it is not shared, it is worthless, it is useless, it is as good as not there, or as good as there. So the most important word here is sharing. And therefore, I call upon you that you love, you choose, and you share well during this season.